Abakenenuzi b'ensonga bajunguludde okwetonda okw'omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ne mukyala we Janet Kainembabazi Kataha Museveni nga beebuuza omutima abakulu bano mwe beetondedde era bamu bagambye nti kuno kwabadde kutimba bannayuganda bbula wabula si kwetonda. Mukusabira ensi eno okwabadde kololo ku nkomerero ya wiiki ewedde okwategekeddwa muwala wa President Patience Lwaboogo, President Museveni n'omukyala basomye essaala yabadde empandiike mwe basinzidde okwetondera Obuganda ne bannayuganda bonna olw'ensobi oba olyawo ze bakoze mu bbanga ery'emyaka 40 gye baakamala mu buyinza wano mu Uganda. Musaale eno basabye omutonzi akozesa obuyinza bwe addemu okutabaganya gavumenti ya President Museveni ne Buganda ne bannayuganda bonna akomyewo n'okwagala kuli okwasooka wamu n'obumu obwaliwo nga gavumenti ya NRM yakajja mu buyinza. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment. Muzeeyi Yoweri Museveni agenza okwetondera Buganda ne Uganda mu ssaala eno gye baasomye ng'omukwano wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati gukyalimu amavuunya n'enkenyera. Omunwanizi w'eddembe ly'obuntu Kayingere yaliko minisita w'ebyempisa n'obuntu bulamu Dr. Kobulunga Lukoza Mary Amatembe yeebuuzizza omutima mwami Yoweri Museveni n'ab'omu maka ge mwe basinzidde okwetondera ensi eno. Kobulunga Lukoza Mary Amatembe agambye nti ekyamazima Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni singa abadde n'omutima ogumenyese era nga ddala yeetondedde bannayuganda yandikoze kimu kuwummula n'ataddamu kwesimbawo ne mutabani we Jane Muhoozi Kainerugaba naye aleme kudda mu byabukulembeze bya Uganda era amugire ddala mu by'obufuzi. Wenenya kuva ku mutima gwo wenenya ng'okaaba kugamba nze okwenenya nze narabye wali esaara eringa katemba muli awo muwa poyi njirabye nga basoma poye mubasoma nga katemba kubanga nze ekigambo ky'okwenenya nkimanyi ebintu especially ng'ennaku zino nga bisobye olabira ddala kati nga bino ebisobye olaba Besigye bwali mu gundi olaba Baanuku kye babakola olaba byonna ebigenda mu maaso tabya amaziga abaana balamadde abafudde abalala n'olaba ebyo byonna bw'oba osazeewo nti Katonda akutte ku mutima kwenenya ne bw'oba pulezidenti banange bw'oba oli mu kigambo kya Katonda oyinza n'okugwa wansi ogambe nti banange munsonyiwe era n'ebigambo ebyo nkonkuludinga ne mbagamba nti era n'ebyokuddamu kwesimba mbivuddeko era n'ebyokuteekayo omutabani wange mbivuddeko era eggwanga lyammwe ndibawadde mu linnya lya Yesu. Omu ku bakulu mu Uganda muno abeebuuzibwako ensonga Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Daniel Muliika agambye nti okwetonda kw'omukulu bwe kubanga kwa nnamaddala ensi kale eneerabira ku bikolwa bye. Tubulabanga n'abeNRM bw'abanga asobola okubeetondera yabagamba nti mugenda mu paalimenti mwebake kasita mubanga mwayise ekyankwanzi mu State House ne mumanya ekinaavoota baliyo nga log of trees. Ndowooza nti ebikolwa byebirala tulaga nti ye okwetonda tekukukiriza kubanga ne Katonda bweweetonda akukiriza era tusanyuka naye wabula bweweetonda olw'okuba wabbye ate n'enkya n'oddayo n'obuuza ne Katonda taba happy. Munnabyabukulembeze omulala omugundiivu Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Yozefu Mulwanya Mulise Mwogerere akinogaanyizza nti ensi erindiridde okulaba obanga ddala pulezidenti ebyokwetonda yabadde abitegeeza kubanga okuva lwe yeetonze tannaba kulabawo njawulo. Omuntu bweweetonda ate tugenda mu maaso nakola byeweetonze oba weetonze kunyiiza banno ate n'ogenda mu maaso ng'okyanyiiza katulabe kubanga nze byendaba sinalabawo okuva lwe yeetonze sinalabawo njawulo naye katulinde tulabe.
wabula omumyuka wa nnyini ntebe wa NRM mu Buganda era yakulirako ababaka ba palamenti abava mu Buganda Godfrey Kiwanda Subi kisoboka ovatoyombye yeebazizza mukama we President Yoweri Museveni olw'okwetonda n'agamba nti okwetonda kujja kukyusa bingi era kutaddewo essuula empya mu byobufuzi bya Uganda. Mu bulamu bw'etambuliramu ffenna obwa bulijjo okwetonda kya buntu. Okusooka njagala okwebaza General Yoweri Kaguta Museveni President w'eggwanga lino chairman wa National Resistance okuba nti newankubadde ku level eyo nga commander in chief asobola okukakkana n'abalaba nti twetaagisa okwetonda oba oliawo awabadde ensobi omuntu akola era yakola ensobi. Njagala okumwebaza ate njagala okwebaza Obwakabaka bwa Buganda okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuteekawo embeera esobola okukulembera ne mukulu munne ne basobola okutuwa emirembe mu ggwanga. Ensinga okusaba nti okwetonda kuno kuba kwakkiriziddwa at the same time kubenga kuviirira ku ntobo ya mutima tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Olukiiko lw'abaminisita kabineti luyisizza ekiteeso eky'okuwekanisa ya Uganda ensimbi obuwumbi 2 ziyambeko okweteekerateekera emikolo egy'okukuza olunaku lw'abajulizi olwengedde olukwatibwa buli mwaka nga 3 Juni ku biggwa by'abajulizi e Namugongo. Ensonda zitusiinyizzaako nti kabineti eyatudde olunaku lw'eggulo kino yakikoze oluvannyuma lw'olukiiko olw'ekkanisa ya Uganda olutegesi okuddukira eri gavumenti ne lusaba okubakwatirako era gavumenti nekkiriza. Ekkanisa ebadde mu bwetaavu bwa nsimbi obuwumbi 2 mu obukadde 200 okuteekateeka ebyetaagisa nga kitegeerekese ti ensimbi zino za kusindikwa kwa akawunta ey'ekkanisa olwaleero oba olunaku lw'enkya. Olukiiko olw'abakwatibwako ensonga olutali lw'abalabirizi olwakulembedde okusaka ensimbi zino lukulirwa minisita ow'ebyobulamu era omubaka w'ekibuga Lira mu palamenti Dr. Jane Ruth Acheng Ochero. Okusinziira ku nnyini ntebe w'olukiiko olutegesi mu kkanisa ya Uganda omulabirizi lwawo mu Godfrey ensimbi zino za kubayamba kinene n'okumaliriza ebadde bikyetaagisa era nti mu kiseera kino bali mu kaweefube ng'okuyooyoota ekifo bagenda okukulemberamu okusinza we banaatuula. Agambye nti ebisingawo ku nsimbi n'enteekateeka endala byakwanjulirwa mu lukiiko olwawamu olugenda okutuula olwaleero e Namugongo n'abakungu okuva mu gavumenti ya kuno. Agambye nti baabalamazi abaasimbula okuva mu bukiikakkono bwa Uganda nga be bagenda okukulemberamu ebikujjuko batuuse Luweero nga n'olwaleero basuubira okuyitako mu masomero agamu nga tebannaba kwolekera Kampala. They are now in Luweero, the ones who are coming from the greater northern Uganda, who will be hosting this year's celebrations. Together they will do a mission at Janan schools at Bombo. And then they will continue walking up to Naguru, St. Peter's, where they will rest for 2 days, and then they will head to the grounds on the 1st of June. Bishop Lowo mu ngeri yemu agambye nti bakuddamu n'okusinkana ab'ebyokwerinda okusalawo amakubo ebifo n'entuuza y'abagenyi bwe binaabeera nga bino byonna bisuubira okukomekkerezebwa ku Lwokutaano bwe wanaabaawo n'olunaku lw'abavubuka. We are on site all the time now to see what needs to be fixed, and then it is done quickly. So I could say we are ready to receive the people now, but then there are a number of things to be done, like agreeing with the security where the parking will be, where some of the vendors will be allowed to do their vending inside, giving them space. Kinajjukirwa nti okubuulira ekigambo kya Katonda ku bikujjuko by'olunaku lw'abajulizi omwaka guno kwa kukulemberwamu yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda nga ye yali Ssaabalabirizi ow'omusanvu Eneluuka Olombi nga yambibwako Ssaabalabirizi aliko nga ye w'omwenda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Obulabirizi bwa mirundi 6 okuva mu bukiikakkono bwa Uganda okuli obw'Ekitgum, obw'Elango, obw'Emmadi, obw'Ennebbi, obwa West Nile n'obwa West Lango bwe buli mu nteekateeka z'omwaka guno. Ebyo nga bikyali awo ku ludda olw'Abakatuliki akawungezi k'eggulo Novena ey'abajulizi yayingidde olunaku olwokubiri nga kwe kwabadde okujjukira abajulizi Matiya Mulumba, Lukka baana ba Kintu ne Nuwa Mawaggali, Ekereziya mu kwejjukanya ebyobukulembeze, amaka, obuvubi, obunnakatemba wamu n'obwamakanika. Omusaseredoti Reverend Father Rogers Gonzaga w'ekigo kya St. Matiya Mulumba Kampala mukadde yanenyezza abazadde nga batafuddeeyo kukuza bulungi baana.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusiba ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa ekifo ky'omubaka wa Parliament kirangirirwa nti kikalunga ebula emyezi 6 okulonda okwawamu kutuuke tebategeka kulonda mu kifo ekyo nga munnamateeka Budunulu Kinene bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 ennyingo ya 81 akatundu akokusatu ne section 3 akatundu akokubiri akafuga ebyokulonda mu babaka ba Parliament. Singa ekifo kyonna eky'omubaka wa Parliament kirangibwa nga kikalu naye ng'ebula emyezi 6 okutuuka ku kulonda okujja tewajja kubaawo kulonda kwonna oba okwa by-election okutuusa ekifo ekyo kirindizibwa okutuuka okulonda okwawamu oba okwa genero. Akasatiro kagudde mu bakulembeze b'ekibuga Kampala olw'ekiteeso ekitwalibwa mu Parliament baminisita ba Kampala nga basaba Parliament ekkirize nti wabeewo ettaka ly'ekibuga Kampala eritundibwa. Ekiteeso kino kiri ku lukalala lw'ebyo Parliament byegenda okubaganyako ebirowoozo ku lwokuna lwa sabbiiti eno bw'enaabanga ekomyewo okuva mu luwummula olutonotono lw'erimu. Ekiteeso kino kigenda kwanjulwa minisita wa Kampala yadde nga baminisita babiri Hajati Minsa Nabbengo Kabanda n'omumyuka we Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye tekirambuluddwa ku bombiriri. Ekiteeso kino ani anaakitwala n'okukyanja. Ettaka mu kibuga Kampala livunaanyizibwako akakiiko k'ebyettaka ka Kampala District Land Board ng'obukulembeze bwako bulondebwa omulodi meya w'ekibuga Kampala ne bukakasibwa olukiiko olwa kanso. Omulodi meya w'ekibuga Kampala Haji Salongo Elias Lukwago oluwulidde nti waliwo ekiteeso ekifaanana bwe kityo eky'okutunda ettaka erya KCCA n'abuuka enswa. Ebyo byampuna byennyini kubanga nange mbiwulira mu byentegeeza butegeeza minisito yaleeta motion balinza n'akamu n'aketonde yagyakozeewo kutegeeza kitongole eno tetumanyi bakwandiikiranga kolokimere galeetanga otumategeze mu kanso kubanga tulina system waliwo kanso erimu bakansula abalondebwa abantu kanso yepolisemating organ kanso yeesalawo njenvutiko ndabinagenda walala wonna mu palamenti naluddawa. Haji Salongo Elias Lukwago agambye nti ye ng'omulodi meya w'ekibuga talina kyamanyi ku nsonga eno ey'ekiteeso eky'okutunda ettaka era atadde baminisita ba Kampala ku nninga babuulire ensi eno ettaka lye bagenda okutunda nga tebannatwala kiteeso kino mu Paalamenti. Kikyewuunyisa minisita okusitula motion ennene bweri balina property gye baagala okutunda n'agenda mu Paalamenti asaba olukusa bakitunde yabasoose ku kigenda okusaba kuuma property y'abannakampala y'abannayuganda. Ekikyewuunyisa nnyo ddala kubanga property ki tukimanyi era bakitundira ki tukimanyi era sente ziragawo kitumanyi. Kale katubirondoole tulabe ekyokola. Bino bigenza okuwulirwa nga KCCA eri mu kattu kennyini ng'enoonya ettaka okuzimbako amasomero, obutale kabuyonja, amalwaliro n'ebirala ebigasiza awamu bannakibuga wabula nga teriraba olw'ensonga nti ettaka erisinga lyatundibwa abakulembeze ba Kampala District Land Board n'abalala. Kyokka minisita omubeezi owa Kampala Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye eby'ekiteeso kino abyegaanidde ddala n'agamba nti tebalinaako ttaka lyonna lye bagenda kutunda era yeebuuzizza aboogera bino bo gye baabijje. Tetulinayo ttaka lyonna liri on sale. Tetulinayo kiteeso kyonna kubanga sinabakutudde yalina kiteeso kyonna kintwala mu Parliament. Nalibadde nzooba mukama wange. Ebyo byabo kuba kati ekintu kye tulinawo ssaawa eno ekintu ekyokumaliriza okugula ettaka ly'akasasiro kati awamu n'okusasula abantu b'ekiteezi byebintu bibiri ebituwookya. Kakati ettaka lyonna lyalina okubeera lipapa lyali ttaka lyawa lyali ttaka ly'eddungu lye tulowooza nti twali tupulaninze tulifunireko abantu we basobola bazimbirako amayumba bano abagenda okusenguka ekiteezi then ne paati endala ekola ebirala. So ebyo bye bibiri bye tulina naye essaawa eno akataka tukaagala nnyo nnyo nnyo
ate tetusobola kwejjako ttaka. Wabula ababyogera bagamba nti bateebereza nti ettaka eryagala okutundibwa eriri mu kiteeso ekigambibwa nti baminisita ba Kampala be banaakireeta mu paalamenti lyandiba eryagamu ku masomero aga KCCA. Mu myaka gyonna egiyise gavumenti ya Uganda ezze ejja amasomero aga gavumenti agawerako ku ttaka kwe gali okuli Kyaggwe Road Primary, Nakasero Secondary n'amalala, ettaka n'erigemulira bamusiga nsimbi bazimbeko ebizimbe wamu n'ebintu ebirala. Kyadda kibanna kibiina kya Nuupu omwenda abakwatiddwa ku nkomerero ya Sabbiiti eyise mu maka g'omutuuze omu Entebbe bateereddwa kakalu ka poliisi era balagiddwa baddeyo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Omusasi waffe Kakooza George William Kabituwe. Bana NUP bano omwenda okuli Babire Lilian, Luwama Stewart, Masazi Robert, Kibirige Tadeo, Segulire Nume, Kitaka Yahaya, Baksita Andrew ne bannaabwe bateereddwa kakalu ka poliisi nga baguddwako omusango gw'okkuba olukuŋŋaana olumenya amateeka lwe baakuba mu maka g'omutuuze omu mu muluka ogw'Ekigungu munisipaali ey'Entebbe ku Sande ya Sabbiiti ewedde, ng'okuva ku olwo abakulembeze awamu n'abawagizi nga bakulembeddwa mu Mugabi John Socrates babadde kaweefube anunula bannakibiina bannaabwe era n'agamba nti ekyokukwatibwa n'okusibwa tekigenda kubajja ku mulamwa gwe baliko ogw'ebyobufuzi. NUP kibiina kiri registered bulambalamba naye mu Ntebbe balakisi zonna omusanvu zivuddeyo buli mu NUP n'akaana akati akasemberayo ddala zikalabe nga zikatiisa nga zikasaanyaawo nga zikasiba basebo ne bannyabo bonna abali eyo tetugenda kuwanika mukono. Kibirige Tadeo nga ye kansala akiikirira abantu b'e Lugonjo Nakyogo ku lukiiko lwa Division B Municipal ey'Entebbe nga y'omu ku baakwatibwa era abateereddwa asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa bannakibiina banne okubanunula okuva mu kabula muliro. Batukwatidde Ekigungu ku lunaku lwa Sande twabadde tuteekateeka bantu baffe abo okulaba nga tufuna akalulu k'abavubuka ak'obwenkanya naye mu byonna neebaza bannaffe abakulembeze b'ekibiina abatuyambyeko. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza, Entebbe. Obulamu bwe bugagga kutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Kabasinga Fiona omukugu mu kujjanjaba Kookolo ku ddwaliro ekkulu Emulagere ya Uganda Cancer Institute alabudde ku bulabe abakyala bwe boolekedde bwe bataafeeyo kwekebeza ndwadde. Ono wenseke muzibu nnyo kubanga bwajja of course tumujjanjaba bwajja nga ali mu stage naye obuzibu bwe tusanze okulaba nti bwakukwata tuba tulina okujjamu ensekezo. Okay, ate ensekezo ze zitusinga tufuula bannakazadde b'eggwanga kati obulabe bwagenda oleeta bwe tunakujjamu enseko olw'ekizimba kino kye tusanzemu kye tutayagala kifuke kansa waawo togenda kuzaala. Okay, ekyokubiri abantu bafudde tuluzinze baganda baffe tuluzinze bannyinaffe bamaama lwa kansa ono ako kalabe ennamba emu. Ekyokuna okubanga tukola mirimu gyo gya bulijjo obulamu bwe tebweyagaza tasobola agenda mu nnimiro oba kukola mirimu gye gya bulijjo kubanga mulwadde. Abakugu bano n'abalala okuva mu ddwaliro lya Kookolo e Mulago baakubeera mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo okuva nga 17 okutuuka nga 22 omwezi ogw'omukaaga. Ebigambo bya Kabaka era nga bya nsonga eby'enkizo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala wadde okugoba bannayuganda abalala. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo teryogerwako?
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japani. Empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola Erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. President w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA Engineer Saalongo Hasim Moses Magogo kikakasiddwa nti agenda kuddamu okukulembera omupiira gwa Uganda ekisanja ekyokunanga mpawa amuvuganya. Engineer Hasim Moses Magogo mu kiseera kino abadde akakulembera FUFA ebisanja bisatu okuva lwe yajja mu ntebe mu 2013 naye ng'emirundi gyonna abadde ayitawo nga tavuganyiziddwa. Kakano none ku mulundi guno nga agenda mu kisanja ekyokuna Engineer Saalongo Hasim Moses Magogo alinze kakasibwa ku ntebe ono oluvannyuma lw'enteekateeka ey'okugyayo empapula n'okuzizzaayo okufundikirwa nga yekka eyatuukiriza kino. Mu kuvuganya ku ntebe ya FUFA kuliko ebisanyizo eby'enjawulo ebiteekeddwa okutuukirizibwa omuli ebbaluwa eya siniya ey'omukaaga, obuyigirize obwa Famako 2, okusembebwa kiraabu za Uganda Premier League, okusembebwa ebibiina ebikolagana ne FUFA ebya Special Interest Groups n'emisoso emirala. Kakano olw'okubanga Engineer Hasim Moses Magogo Saalongo yasobodde okutuukiriza bino okukakasibwa kwe mu ntebe ya FUFA ekisanja ekirala eky'emyaka 4 kugenda kubawo mu tabamiruka wa FUFA omulundi ogwo 11 agenda okubaawo nga 5 omwezi ogw'omusanvu mu kibuga Hoima. Magogo ku ntebe ya FUFA yadda mu bigere bya Dr. Lawrence Omulindwa, kakano president wa kilabu ya Vipers. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Nabugwamu yategeeza omulenzi Kalali mutabani wa Kasoma Nakatanza ow'emigadde nti ye n'abaami be bwe baabulwa gwe basibako omusango olw'empoza y'abavunaanwa kwe kusalawo omusango gw'omwana okufa okugutwala ewa Ssaabasajja Kabaka y'abaagusala. Kyokka omugave Kalali yategeeza Nabugwamu nti yalaba omusango gwali mwangu nnyo okusala, kyokka ye Nabugwamu ebigambo bya Kalali teyabisaako na mwoyo, wabula yagenda bugenzi eri Kabaka Mutebi omubereberye wamu n'abasibe bonna abana. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwokutaano ogwa Muzigo omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 1908 gy'emyaka 45 egyakayita eyali munna UPC Kakongoliro Apollo Milton Obole Opeto yakomawo mu Uganda ng'ayitira Bushenyi mu bugwanjuba bwa Uganda gye baali bamutinka. Oboto okudda mu Uganda ng'emyaka gigenda kuwera 10 kasookedde ng'ava kuno oluvannyuma lwe yali musajja we General Idi Amin Dada okumwefuulira n'awamba gavumenti ye. Obote bwe yali e Singapore mu lusirika lw'ensi ez'Ekinywi ne Bungereza mu 1971. Apollo Milton Obole Opeto kuno yakomawo okuvuganya mu kulonda kwa bonna okwa 1908 basajja be nga bakulemberwamu Dr. Paulo Muwanga mwe bawambira obuyinza obw'akakiiko k'ebyokulonda ne bamulangirira n'ekibiina kye ekya UPC ku buwanguzi yadde nga yo kooti y'abantu obuwanguzi yabuwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere n'ekibiina kye ekya Democratic Party. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Zimbabwe Nelson Chamisa nga Mukawu Muzibu avumiridde etteeka epya erikwata ku nsonga z'ebyempuliziganya eritandise okuteekebwa mu nkola nga etteeka eryo likwata ku biweerezebwa ku mpewo nga lirifuga emikutu egy'amawulire egya gavumenti mu kugiteekawo okuli TV ne radio ebya gavumenti e Zimbabwe nga bino kaakati kifuula ekyetteeka buli muntu yenna ayagala okufuna layisinsi y'ekidduka okusooka okusasula layisinsi emulaga ng'omuwagizi wa TV ne radio bya gavumenti ebitongole. Mu tteeka lino epya President Emerson Mnangagwa lyateekako omukono emyezi 3 egiyise.
omugoba w'ekidduka yenna ayagala okufuna layisinsi emukkiriza okuvuga emmotoka n'okuzza obujja layisinsi eyo gy'alina ateekwa buteekwa kusooka kulaga layisinsi emulaga nti yawa ensimbi eziwagira TV ne radio ebya gavumenti ya Zimbabwe mu kulaga nti muwagizi waabyo lukulwe. Nelson Chamisa agamba nti kuno kulinyirira ddembe ly'abannansi ba Zimbabwe awamu n'okubatulugunya saako okwongera okubanyuunyuuta ng'emisolo n'emisoso mingi gye bawa ng'okubagattirako gino emipya kuba kwongera kubanyuunyuuta ate nga TV ne radio ebya gavumenti ya Zimbabwe tebikyakolera muntu wa bulijjo wabula bikolera muntu omu ali mu buyinza n'ekibiina kye ekya ZANU-PF. Nelson Chamisa agambye nti radio wamu ne TV ebya gavumenti byafuuka kadaala akakozesebwa okulimba bannansi ba Zimbabwe wamu n'okubabuguyaza n'okukuumira pulezidenti aliko mu ntebe.